Dikuba bisera, dikuba DJ, dikuba DJ. Chakabi mwana. Chakabi. Mwabale kubaho kuba kabako. Mwabale kujja kuba Rodeni wayi. Ono muganda wange okuvira ddala ntolomwe. Chobola banange nambi kansitukirewo. Oba nkoyo oba sikoye kanzige nange mbere okulwa kabako. Eno generation yaffe. So tulina okuweberera mu ate tulina okubeerawo mu buli mbeera. Yeah man. Omanyi Gwaluwa dembe engwa okuteka washitaga engwa jurabe kola ki yogera tetuliwo abantu kutuwegererako ayagala yayogera ayagala yawabula naye fewe tuli embwa muzireke zikole ki kasite kirimi tuzikola ki mwebale nnyo kale tukakanemu basebera banyabo tongera baniza kuteekateeka za muganda ffe kabako myaka 10 ngeno ng'agikuba bannamule mwena mwenna abategaseeko okuva ku TV station ez'enjawulo abavudde ku radio abavudde ba TikTok mwenna mwebale nnyo mwewandala mpozi tulina enteekateeka z'abagala ffe ku security yatufune muganda waffe Nsubuga security egenda okuba wano abantu baddayo batana amasimu gaabwe enteekateeka ziyimidde zitya wewandala so kodde mwe tukube twanirize muganda waffe akulembeddemu security oyo abikolanga zona teekateeka za kabakola ki afuga balangi yange atukola utukutuku kino kinagwa gamunana tiba banaye bampe kibulamu atukola utukutuku kino kinagwa Janjirira utamanya na kutemea stani chotema zibako chotema ona mane ngiri jatu kula wamanya na kutemea kukulenga ruzi bamperangi kukulenga bamperangi atukula utukutuku ajatele mwana wa mugabe motoka magala nyimbo etya olya rangi ewedde mwebale nnyo
tumuwe kabaka tokola ki kabaka bamuwe tumuwe ku mugala w'amaanyi King Sawa kale kati buli omu twagala atule mu ndongo ya kabaka naki bonna tubalina naki tulina nennina kati nina Musubemba tucheva sasa amanyagaga magala matwali mwebigoli abapata patandis tusale bigoli abadatwagala abali ebitomi ku mulembe gwa amanya netabozi banange baputa topika sente mbagala nnyo mbagalira ddala ennaku z'omwezi nga 8 wano we tugenda okukubakuba naki sokati buli ali ewaka jangu nga weesibye 2 teweesiba na 3 esatu ziyinza obutakumala weesibe 2 onywere nnyo ennaku z'omwezi nga 8 yesiboyira lwaki weralikirira okubeera waggulu lwaki bakwata tomanyi sebo mbu ndi mwakagamba nti gwe gwe tugoberera mu byokugwa naye bannamawulire bakaloli bagamba esooku mutagwe omukole basobola banyabo twagala kubebaza abavugiri baffe muganda wange tulina gwe tulinzereza mumumanyire bannayuganda nse balaba batulira ekyokubiri abalye bannayuganda twagala kubategeeza tetugenda kukwatibwa nsonyi batatukwatira nsonyi omuntu yenna anaatweyambulira tugenda kumweyambulira ogenda ennaku z'omwezi 8 ya kalenda emakindye naki tera buli muntu ategeera na buli muntu alaba ng'asirika n'afumiitiriza kale tugambe mbu abasirusiru we baavuma tugende ku kalenda tusange basiru bannaffe bano tujiikize omugalo jenga mungu ku mugalo kike kyogenda kudda buzi wali akomyewo King Gomese King Sawa tiketi simanyi omugenda kuziveetinga ezange naye nina obusobozi obuzigula wabula nina bakyali bange ab'enabisaalu eyo management esobola ab'enabisaalu wali wansi emmanga eyo wansi eyo mu ghetto bakyali bange ab'enabisaalu ku Hollywood mu area eyo Katwe 50 ngenda bagulira tiketi cash wabula njagala wenzigula bazifune era bategeeze eggwanga nti bazifunye kubanga abo begana kuba naffe be basiru bannange okulugayo bwamaanyi jomba abayimbi baffe tulebo labenya hangwe management count the money kati namwe bannamawulire mutusomooze jangu jangu kyali wange bajja omanyi tubagala nnyo ekyokumenya jangu akulinze